byonna ebibalibwa bya bufuzi omwaka 2020 omwaka 2026 eyaliko akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga ow'ekitiibwa Matasi Mpuuga Nsamba avudde n'ategeeza nti bw'anaalondebwa okuvuganya ku ntebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga lino ajja kukikola, ajja kuyimirirawo afuuke yesimba okuba pulezidenti singa anaabeera alondeddwa. Mpuuga abadde agenda maaso n'okuba nti yayanukula ku ngambo ezigenda maaso n'okuba nti ziyitingana nga bagamba nti ono kamu 2026 abibala agenda maaso n'okulabika nti ateekateeka okujja. Kati abadde n'agamba nti bwe banaaba bagenze maaso n'okuba nti bannonda nja kujja, nja kuba ngenda maaso n'okuba nti nzija, naye ekikulu mu byonna agambye nti bw'anaalondebwa ajja kuba ajja. Kaakati agambye nti singa alondebwa ajja kuba ajja NUP oba DP. Nedda, wulira bino, tutegedde nti waliwo event ennene ddala, enswere tugambye waliwo event ennene ddala gye bategese ku Mulibu Gardens wano Namirembe. Mulibu Gardens wano Namirembe abakirimu ba tiimu eyitibwa My Leader, Mpuuga My Leader. Waliwo tiimu gye bayita Mpuuga My Leader weeri. Kakati nti bano bali wamu ne DP Block bateeseteese event ennene ku Mulibu Gardens wano Namirembe. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 6, olwaleero sinnya naye ng'ennaku z'omwezi 6 kitegeeza nti si Lwakutaano bategese Mulibu Gardens Namirembe baagala kukozesa event eno badisikasinge, balabe, babale, bageraageranye, bapimeepime, tumuleete oba tulindemu, tulangirire oba nedda. Naye era tutegedde nti bafokasinze bano ku event eno gye bategese baagala nti basooke bafokasinge ku mobilization, balabe engeri gye bagenda okutundamu kandidate waabwe gwe basuubira. Tebagenda nti kulangirira, naye baagala tukikoze tutya omusajja tumutunde, tumobilizinze tutya omusajja tugenda kumutunda tutya, ensi egenda kumutegeera etya. Nga 6 Mulibu Gardens wane Namirembe nti bagenda okuŋŋaanira, bagenda okuŋŋaana bebo mutera okulaba nga bambadde t-shirt eziriko Mpuuga My Leader n'abalala ba DP Block bagenda kuba bakuŋŋaana nga 6. Kaakati gye buvuddeko aba DP Block baavaayo omukulu ne bamusaba namugamba nti tubadde tukuwanizeeko eddusu giro tukulembere, n'avaayo n'agamba sikeekadde akatoofu, mwebale kunjagaliza ne sikeekadde akatoofu. Naye agamba nti bw'anaabeera selected ajja kwesimbawo, naye nti ebyobufuzi ye byagala okugenda maaso n'okulabika nti oba oli akulembeza si byabufuzi byakwerowoozako ng'omuntu. Mpuuga statement zo owulira ng'ezibuzaabuza ezitaagala kukyatula, naye waliwo abamupushingira aba Mpuuga My Leader nti ekintu baagala kiteeka ku level ndala, bali wamu